waliwo gwensibamu omugwa gwentwala naye naatera okumutuusa tawalukika naye ajja mugendeke wako kiguma bannange mu California tulabe nga tukola ki tukyalinda kigemuzi tulabe ku lunaku olw'omukaaga tugenda kubeera wano nga tuweereza byonna ebigenda okubeera e Namugongo. Matiya Sebuufu kyemmanyi nti kati yanaatera okuyingira Namugongo agenda kuba tutuusaako ensonga zonna. Tujja kubeera ne Father agenda tubuulira ebyafaayo by'abajulizi byonna bwe tuwulira ku buyimba bw'abajulizi obunyonyotuvu okuviira ddala ku ssaawa 3 mpaka emikolo we ginaggweera. Ndowooza obudde bwe buubwo katugende wa kigemuzi atufunireko ababiri bokka tulabe ensonga nga bw'eneebeera. Neyanziza nnyo neyanzeege tubadde n'ennamba kyajo waniita okuva ku Blessed Sacrament Kimanya engero yafunyewo 3 ebisoko n'afunawo 6 okwatula n'afunawo 3 bwina afunyewo 4 yalonzeyo kamu obuwangwa tafunyeewo afunye omugatte gwa bubonero buli 17. Senkungu Husaifa engero yafunyewo 9 ebisoko n'afunawo 3 okwatula n'afunawo 6 bwina afunyewo 3 ate ebirondeddwa n'afuna 5 afunye omugatte gwa bubonero buli 26. Dembe Ibrahim okuva ku Isaac Newton engero afunye 6 ebisoko n'afuna 6 okwatula n'afuna 6 bwino n'afunawo 4 n'alondayo 2 obuwangwa n'afunawo 3 omugatte afunye obubonero 27. Ate ye Nakazi Florence okuva ku Malongo Baptist engero yafunyewo 6 ebisoko n'afunawo 9 okwatula n'afunawo 6 bwino n'afunawo 4 yalonzeyo 3 obuwangwa n'atafunawo omugatte afunye obubonero 28. Tuyisizaawo abaana babiri Nakazi Florence okuva ku Malongo Baptist awamu ne Dembe Ibrahim okuva ku Isaac Newton afunye obubonero buli 27. Tweyanziza nnyo tweyanzegere tugenda kwongerako kigambo kirala kyonna kubanga tugenda mu pulogulaamu otobadde ndaba kojjange Sonko Judy we amaze okuyingira tugambe ekigambo kimu ti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Banne mwekwateko mu ngalo Akabbiinkani tetulabye mu lukalo nga bwe tugenda.